Twongera okubasaasira bannaffe olw'okutaataaganyizibwa okukyagendera ddala mu maaso. Tukomyewo wano mu kibuga Kampala, omwogezi wa poliisi wano mu Kampala n'emiriraano Onyango ategeezezza nga bwe bakyagenda mu maaso n'okwekenneenya ebifaananyi ebyakwatiddwa kamera n'ensonga eyaviiriddeko omusirikale waabwe Ivan Wabwire okukwata emmundu n'akuba amasasi munnansi w'eggwanga erya Buyindi agaamujje mu bulamu bw'ensi eno. Batutegeezezza abamu ku baabaddewo nti ono yagenze okutuuka mu kampuni eya munnansi w'omuyindi ono nga amagoba geeyongedde okusinziira ku nsimbi ze yali yeewozeeyo. Emirimu gisanyaladde ku luguudo oludda ku Paliamenti nga b'ebitongole by'ebyokwerinda baluggadde nga mu kifo kino omusirikale wa poliisi Ivan Wabwire mwakubidde omuwozi w'ensimbi amasasi agamuttiddewo nga munnansi wa Buyindi attiddwa ye Wutamu Bandali abadde akulira kampuni eya T Financial Services esangibwa ku Raja Chambers. Abantu bazina nabavudde wansi nga badduka ne batugamba tuwaliwo obuzibu obuli wansi ne tubuuza buzibu ki ne batugamba nti omusajja ali akubye abantu amasasi kwe kukayo tugezo tukayo nga already abantu bafuutuka nga bangi okunoonya omusajja tugamba nti wa poliisi addusa akoze ki agenze abaddaze mu sako eno bagita TFC tusinga kulabawo ba poliisi abajja okwewolawo ssente ne bakola ki ndoza ne basasula mu ngeri yaabwe. Biguddewo ku ssaawa mukaaga ez'emisana era omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanuyi atuuse mangu okwaŋŋanga embeera. Okusinziira ku poliisi omusirikale waabwe Wabwire Ivan mu 2020 yeewola ssente okuva ku kampuni y'omuyindi gwa ASSE naye agenze okuddayo nga ssente zewanise bulala n'anyiiga. They calculated for him and it was around 2,130,000 shillings. He came back today again because yesterday he had come saying that the bank where they are paying his salary from, they want the calculations so that they offset all the loans and they see how they progress with him. Either they are going to give him another loan to cover this one. That one was a negotiation between him and his bank. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nti ono asasidde amasasi mu ofiisi y'omuyindi abamu ne badduka nnyini yo n'asigalawo. Not believe that that is the amount he's supposed to pay. According to one of the workers who was inside the room, said the police officer shot at the cameras. Inside there is CCTV camera. So when he shot the camera, for her she took off and everybody who was inside took off. So we still don't know what happened there. We have called our CCTV team to come and try to retrieve the CCTV footage. Onyango agamba nti poliisi yetegereza ebikwatiddwa kamera mulengera ku katambi ng'emmundu aginoonye ku Central Police Station. The police officer is on the run, but Uganda is very small when you have committed a crime. Anytime he will be got. So it was an unfortunate incident that officer of that caliber did what he did instead of resolving the thing amicably. Oluvannyuma poliisi eggyeewo omulambo n'egutwala okwekebejjebwa. Bya Eric Sebalamu ne Grace Segirinya, Sorot TV, Omunyo.